Kale oli ku Twistoko YouTube channel kwoli mu kaseera kano nzize okuba nti nkutuusako omukolo gwa Ray P. Olunaku olwaleero akoze okukyala okusombye bassereebu ne bassereebu ne baggwaayo wali e Kawanda. Abantu bangi bamuwerekeddeko omwana muwala ono okusobola okuba nti ate banyumisa omukolo gwe. Abayimbi ab'enjawulo bazze ne bamuyimbirako nga akyaza bbaawe amanyiddwa nga Raymond wali mu maka ga bazadde be e Kawanda. Wabula ekintu kimu kye njagala okugamba mwenna abatugobera ku Twistoko nti ku nsi kuno ebigambo by'abantu obivangako. Omuntu yenna asobola okwogera ekintu kyonna ky'ayagala ku bbaawo. Kantwale ekyokulabirako nga Ray P. Ebigambo bingi byogeddwa ku muvubuka ono gw'ayanjudde mu bazadde be olunaku olwaleero. Naye ekyokulabirako kye njagala olabire ku Ray P nti ebigambo tebikuyinulanga. Bw'oba olina omuntu ogw'oyagala kitwale nti wowe wekka. Omuntu si wa in-law. Social media eno erina engeri gy'evugamu abantu, gye batwalamu supiidi ne bakakana nga bakoze ensobi ate ze bateeyagalidde oba ze bateetegekedde. Abantu bangi baavaayo ne bogerera omusajja Ray P gw'akyazizza olunaku olwaleero, naye ye avuddeyo n'asitandinga ng'omukyala n'abalaga nti akola n'okwanjula newankubadde ebigambo bingi nnyo byayogerwa. Badoonize era baani bawa amagezi naye owuwo aba wuwo. Ray P olunaku olwaleero akoze okukyala wabula abaana batadde akasente mu kukyala kuno. Batimbye bulungi nnyo bw'otunuulira entimba, abagole babadde banyumye bulungi nnyo, abagenyi nga wo balabaawo Bafifida Queen babaddeyo ku mukolo, ab'emboozi z'amalwa bonna babaddeyo. So omwana muwala bamulaze obukwano. Omukolo gwetabyeko abantu bangi wabula abasinze okwetaba ku mukolo guno babadde bayite. Babadde bayite bannamawulire abeetabye ku mukolo guno abasobodde okukwata ebifaananyi by'olaba nabo babadde bayite. Abayimbi ab'enjawulo bamuyimbiddeko okubadde Irene Namatovu ayimbye, ssaako ne Carol Nantongo oyo gw'oli mu kulaba awo naye ayimbye. Mikwano gye egya Spark TV nayo gimuwerekeddeko ssaako ne mikwano gye okuva mu TV ezo ez'enjawulo naye nga nabo bakola mawulire bamuwerekeddeko. So Ray P anyumye nnyo okukamala naye nga tumwagaliza bisima byereere. Gwe omukolo gubadde bulungi nnyo era gutambudde bulungi nnyo. Gye buvuddeko Ray P yagenda n'aproposingibwa bbaawe oyo omupya amanyiddwa nga Raymond era n'amusaba obufumbo. Tamudisappointinze era amaze n'amukolera ekyo buli mukyala ky'ayagala n'agenda n'amwanjula mu maka g'abazadde be. Oba okitegeera ekintu ne kiryoka nti ate kitambula bulungi nnyo. Kino nno tubaire tetukisuubira era Ray P akubye abantu bangi ka surprise ak'amaanyi kuba mu baserebu tubaire tetusuubira kuba nti ate bakola emikolo nga gino. Ray P abadde taliimu yeewuunyisizza bannayuganda bangi ku ekyo ky'akoze olunaku olwaleero. Twasooka kulaba ku proposingirwa muntu ne tugamba Ray P bamuproposingidde, kale awo ne tuwategeera naye ate tugenza okulaba okukyala kwegamba alina engeri gy'atututtemu supiidi naye ng'omukolo gwo gutambulidde ddala bulungi nnyo. Bw'otunuulira abatimbye omukolo guno kwegamba akasente kali mu mukolo guno ebintu bibadde bya mangu nnyo naye buli kimu kibadde class, buli kimu kibadde ku mutindo, buli kimu kibadde ku mulamwa. Abatimbi badde balungi nnyo. Ray P abadde kwegamba abantu bangi bamuyimbiddeko okubadde Irene Namatovu era alina ebigambo byamukuutidde okusobola okuba nti ate anyweza obufumbo bwe n'omwami we. Jjukira Irene oyo omu ku abo abayimbi be tumanyi abawangaalidde mu bufumbo bwabwe ne babba baabwe nga tetumuwulirangako ng'anobye, tetumuwulirangako nti oba ayombye ne Geoffrey Rutaya nedda. Era alina entanda gy'asibiridde Ray P nga agenda mu bufumbo obutukuvu oba okitegeera. So we njogera kati Ray P takyanoonya, bamututte mu lujjudde oba okitegedde. Ababadde bali eyo abagagga bamwegomba essaawa zino eno kati mukyala Raymond amanyi okumuyitira mukyala Cocktail, bbaawe yamuyita Cocktail. So
Rape avuddeyo n'approvinga buli omu nti omusajja we amwagala, ne we mwogera ki ne we mwogera ki. Omanyi social media eyo erina engeri gyekozesamu bana basereebu ensobi nti abantu bagenda ne babako ekintu kye bahypinga ate kibaleetera obuzibu, ate ng'omuntu yenna yenna alina okukola ekintu ku peesi ye n'omutima gwe kigusalawo kyalina okuba nti ate agenda nakyo. So emuddeeyo ne mugendera ku bigambo mujja kukomekeera n'ebintu ebirungi mubisubiddwa mu bulamu bwammwe. So Rape tukwagaliza obufumbo obulungi webale tuuka ku kkula lino, nyweza obufumbo ofumbire omusajja. Tubaagala nnyo wano Kristo Talk, mubeere bulungi, mweraba.